baali munonga tukola ne tufunamu ssente zisobola okulabirira abaana naye byonna baayiwamu kasasiro ne beefula nti ettaka lyabwe naye nga tulina okunyolwa kw'amaanyi kubanga ffe tumanyi nanyi ettaka yali yatulekera tulimirawo ye mwami Segga Mwenge owulira naye mwami Busiku yatutabula kuba yayimira ne mu lujjudde lw'abantu wano n'atugamba nti no kyengenda obbakola abawano kyenakola ab'Entebbe tutumanyi ab'Entebbe yabakola ki era twebuuza buli lunaku owuli twebuuza buli lunaku mwami Busiku kye yakola ab'Entebbe bw'aleeta herese inspector nabuuza herese mbadde ndowooza mwe mukola ku bulamu owulidde mu katundu mulimu abantu abalwadde abali ku makereno naye kati bwe munaaleeta obukyafu ne mubayiira dada muba mubaagaliza obulamu eri babajjanjaba eno mubongera obulwadde kale ffe tulina okunyolwa kw'amaanyi kubanga abakola be bantu abandi badde batuyamba environment efaanana etya obulamu bw'abantu buli butya n'ate be batwongera mu bulamu bwaffe obulwadde eri batujjanjaba eno batwongera bulwadde owulidde environment obukyafu omukka gwakagwa katunuulira akatundu kano nze ndi mukyala kale ndi mukyala Namwandu bawange yandekera abazzukulu abaana nga bato kati abaana bakuze naye nfuna okunyolwa kw'amaanyi kuba buli lwempulira bwe bankola bino mpulira ennaku y'amaanyi. Kanso yavudde nga yeeyita nannyini ttaka ye nannyini ttaka lino negamba ye yagula ettaka nga tekuli batuuze negamba yagula ettaka nga tekuli batuuze era yaligula 2,700 netandika okudampinga kasasiro mu kibanja kyange mbatuukiridde emirundi mingi nga bajoozi bujoozi balina omwami environment officer John Busiku yoyo alinga nsolo buli kimu akozesa order ekibanja kino kyonna kyali kijjudde emmere y'abatuuze kuba nabaazikanga ne balimamu yonna ne basalawo ne bagibikka ng'era bwe mulaba ne bagibikka kasasiro nange bakulu ku nsonga eno neekubira enduulu owa minisita nansindika owa RDC n'atutuuza era RDC najja kasasiro kuno emirundi 2 netujja netulambula paka olunaku olwokutaano naye nga mu byonna tusaba naye nga mu byonna tubadde tusaba ekintu eki kansi ereeta empapula zaayo zitaasobodde kutuwa nakati RDC kwe kumpa order naŋŋamba siba ekibanja kyo mwami RDC Hello? Hello? Kati bano bampeko ekisira njogere naye. Hello mami. Bwina. Nyabo yuno. Yes madam. Yes madam. There is a problem here at the dumping site. Are you seeing this statement? I'm a policeman. They have deployed us here at the dumping site that we should stop these people to erect a fence. So, madam, I request you to call the DPC about our presence here. Hello? Mugambia, it is DPC. You should call the DPC. Yangu tudewalinga batu. This but what this letter is saying, the RDC intervene. Yes. We must investigate you. We find whether you are the owner. We call the LC1 verify. Actually, you must be investigated. Yes. You have been here and get directive to grant. Everything is done. I'm seeing the SD references here. You reported. Mugoya. Mukwate. Tirina wano nalimbe singiranga wenimira n'abaana nga nzijjana Lumonde Mogo
ebitooke byange nali nasimba ano ne babibika. Era ne kamera. Terere. Kamera. Era kati nkaba bukabi kwegayira muzeeyi Ssegamwenge nti banange lwana olutalo olwo otuyambe otudizo wantu we tulimira. When you see police somewhere, you just know that there is a reason why they have come there. They have brought us here to stop you from carrying out whatever you have been doing. Carrying out what? You have been erecting this fence. But the problem, this one is the plot owner. He's the owner of the land. We directly from all of this. Even the copy is here. I have a directive from me to cover my chiva. So what is it? What you are refusing? You ring the dollar this. You have the phone over at this. No, I don't have. You are the one who need to call him. Ring him with now. So this is, and also is coming. It is good that he is coming. We first wait, he comes, then you go. He is the one who aroused you, but you wait for him, he is coming. It is good that he is coming. There is no the council, not here to the land. This is the owner. What did you council, why should I come? Have I come here when the DPC doesn't know? We don't the DPC knows that I'm here. I'm here. You call the DPC. Let us go. Let us go. You call the DPC. Can I come here when the DPC? Let this to come here with the what? We have the right to fight for our properties. This is Ssegamwenge's land. He has to fight for it. It has been assisting us widows. We have been digging here, getting food. We don't want you to disturb us. You just keep your security. Leave us, put what we want. Let if this comes, good. If not, we are just fighting for our property. That's the end of my word. I'm going to now, who is saying that we don't work? When you see police, there you just know that there is a disagreement. We wouldn't come here by ourselves. There is a party which has brought us here. But even us, we are here. Yes. Not by ourselves. Yes, there is a party which has brought you here. But for us, we say we first stop. Then after resolving the issue, that is when you do what? You will continue. Yes. Obakali abajjamu embuto nga babijja embiko gye bakunganyiza ebisasiro ne baleeta ne bayiwaawo twagamba kulaba ng'embweta takudde nga mulimu akaana mu kaveera kyokka ate nga yegundi direction yemu evaayo mukoka waggulu n'aleeta n'ateeka mu luzi nga mulimu n'embwa envundu kati awo obulamu bw'abantu baagala kulembera miti ng'abantu bafudde tunakola tutya municipality. Ekibanja kino kyali kya Reverend Kazimba yalina Reverend Kazimba kubanze omwami oyo namulabako lumu nga bazzeeko wano ku bino ebyamataka yali nanyikyo kati bw'amala okubeera nanyikyo n'akiguza omwami ono ayitibwa Mwami Ssegamwenge gwe tuli naye oluusi atera okujja wano n'atuwa ne tulimako awo ne tufunirako n'emmere mu kitundu kino naye Reverend bw'amala okukwasa Mwami Kazimba kyatwenyamiza nnyo okulaba nti nga bagamba nti n'ate ettaka lya kanso ne twebuuza Reverend yaguza ba kanso ate Mwami Ssegamwenge ate lwaki yagamba yaguza Mwami Ssegamwenge ate abakanso bajja batya abakanso bwe twamala okwekubira omulanga eri ba health inspector kuba twayagala bulamu ne tugenda eri ba health inspector ba environment officer bwe bajja wano baatugamba ffe ettaka lyaffe tulina okulikozesa nga bwe tukola ki namwe abali mu ttaka eryo tujja lumu kubakuŋŋaanya tubawe eka 10 eka ezisigadde zonna tuzikozese nga tuyiwamu ekikasasiro ddala bwenkanya okuddira kasasiro ne muyiwa ate mu bantu owulidde kale bwebo okwennyamira kwe tulina nga ffe ettaka lyali lya Reverend Kazimba n'aliguza Mwami Ssegamwenge kale byebyo claiminga nti awayiwa kasasiro wawe era nga yaguzibwa mu budde buno Archbishop wa Church of Uganda, the Right Reverend
akazimba era omwami oyo nabanga ye ataddewo okwemulugunya yateekayo okwemulugunya mu kooti nti municipality ekozesa ekifo kye ate natakoma ku ekyo n'agenda wa Minister of Lands n'alipotinga Minister of Lands n'awandika RDC ebbaluwa okubanga ayingira mu nsonga ezo azuule ekituufu kiruddawa. Twafuna okumanyisibwa RDC era ne tumutegeeza nti ettaka lya municipality ebiwandiiko tubirina newankubadde nga ettaka telinaba kukyusibwa mu manya ga municipality naye transaction process of transfer eri ongoing kubanga transfer forms zamala okusayiningibwa is only registration yetanaba kutekinga place. Ne tumulaga ettaka eryo liri acres 41 era naye kweyasinziira okusobola okubanga asaba era okwongera n'okufuna ekifaananyi ky'ettaka eryo. Ettaka eryo ne liddamu ne liggulwa empenda ne RDC ng'ali participatinze n'abakulembeze era ne kizuulwa nti ettaka we liri. Omwami erinnya alina erinnya lyesijjukira bulungi agenze mu maaso n'okwagala okubulookinga ebimotoka bya kasasiro okubanga bidampinga mu site ebadde dampingibwamu kasasiro for some time bangi gwanvu ennyo kyebitasobola kukkiriziganya nakyo kubanga nga municipality ne division obuvunanyizibwa bwaffe okulaba nga tukuŋŋaanya kasasiro yenna mu kibuga ekibuga kireme kuwunya. So omuntu yenna ayinza okwagala okubulookinga oba okulemesa ekifo omwe tudampinga kasasiro aba akoze ekiva ennyo eri municipality ekiyinza okuleetera bananjero okufuna obuzibu bw'amaanyi kisookera ddala okubanga ekibuga kiwunya ate n'endwadde. N'olwekyo twakirabira ddala nti ekikuba kyali akola kimenya mateeka okugaana nanyini ttaka newankubadde akayimenge ekibanja ekyo fe okudampinga kasasiro mu kifo ekyo. Ate ne tukyaba nga oluvannyuma okuba nti yaggulawo omusango mu kooti nga kikola nnyo amakulu asookawo omukisa kooti egende mu maaso n'okukola judgment oluvannyuma lw'okuwaabira municipality. Ekyo kyekisuubira kikyandibadde kigobererwa era oluvannyuma lw'okulaba nga yagezaako okwagala okuwaza okubanga akunga abantu okwata ebijambiya n'okwagala okukuba butereevu ne tuinstructinga police ne LDU okugenda okubanga egumbulaawo bonna be yali akozesa okwagala okubulookinga ebimotoka ebya kasasiro. Ne tuteekawo security era ne tumwadvisinga abeere patient sookera ddala okuba nti ensonga ziri mu kooti ayinje kooti ekola rulingi yaayo. Secondly, oluvannyuma naffe olw'okubanga twaggula empenda ne tudiscoveringa nti bantu bangi nnyo abali ku ttaka tuli mu kuteekateeka okulaba nga municipality etuula n'abasenze abo bonna abali ku ttaka ya municipality tusobole okwogeraganya awamu nabo era tubategeeze enkola gavumenti gyateekawo ku nsonga y'ettaka nti omusenze yenna bw'aba alina obwetaavu obutunda ekibanja kye omukisa ogusookerako ddala aguwa nannyini ttaka okweddiza ekibanja kye ku ttaka lye. So mu mbeera eyo nga twetaaga tuyigirize abantu baffe balime kuddamu okukola nsobi kugenda mu maaso oba olyawo kumala gatunda ebibanja byabwe biri ku ttaka lya municipality ate nga babiguza abantu abalala ekiyinza okuleetawo obuzibu gye bujja mu maaso. N'olwekyo municipality eri mu nteekateeka eyo okulaba nga abatuuze bonna tubayita tubeko netwogeraganye nabo ate tubeko n'okukkaanya oba olyawo kitulowooza nti ekijja okuleeta emirembe. Tetulina nteekateeka nga municipality egoba abantu ne tugamba nti wabaawo eyandyagadde okuba nga ayagala kusenguka ku kitundu ekyo
tumusaba abeere nga agoberera amateeka omukisa agwe municipality okusobola okuba nga yeddiza ebibanja ebiri ku ttaka ya municipality.